kusooka okutuusa okuyozaayoza kwange eri kyabazinga wa Busoga baba ofunvubire webale kutuuka ku kkula ly'obufumbo Omukama Katonda tubasaba abawangaze abawe zadde erirungi era abawe essanyu mu bufumbo bwammwe muzaale abalangira n'abambejja era abakulembeze ba Busoga ab'enkya naye Masaba mbadde nsaba buli muntu ali ku live eno ba ku video eno ba ku program eno parliament y'omuntu wa wansi oyina obwakabaka mwova era ng'okakasa obwakabaka bukuli mu musaayi teekayo nnyo omwoyo ngenda kusaba buli bwakabaka bwonna mu Uganda obuyina omukulembeze w'ennono n'aliyogedde kabaka ne kabaka ab'omu obuyina omukulembeze w'ennono atudde nange ninga nange owabagisu tumuyina ssebo taata genda maaso buli ayina omukulembeze w'ennono atudde kandi muyite kabaka mu ntegeera yaffe ennyangu kale okukigonzagonzaamu buli bwakabaka bwonna oba buli munnayuganda yenna ng'oyina mu bwakabaka bw'omukulembeze oba nnamunswawo atudde mukuume butiribiri kubanga singa anaaseerera obwakabaka bagenda buteekamu omusika atali waamu eyo ensonga giddemu nkulu nnyo nkiddamu buli munnayuganda alina obwagazi bw'obuwangwa bwo era alina obwagazi bw'obwakabaka mw'ova ng'okyayina kabaka atudde mu kitundu kyo lwana nnyo omukuume butiribiri kubanga bw'anaasirituka oba n'aseerera tukiyita okufa mu lulimi lwaffe olw'ekikopi gwe bagenda okutuuzaawo nga kabaka amuddidde mu bigere tagenda kuba wa lulyolwe tekigenda kukoma bukomi nti tagenda kuba wa lulyolwe naye agenda kuba tava mu kabira yammwe Lwaki njogedde ebigambo bino Dr. Apollo Milton Obote bwe yali alumba obwakabaka bwonna mu Uganda okubusaanyawo oba okubuggyawo yatandikira Mmengo n'azinda olubiri mu mwaka gwa 1966 ekyawaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa nga Muddo bwe yali akyali kabaka kubanga atannafa oba atannakisa mukono aba akyali kabaka Muteesa waddukira ku mawanga e Bungereza ne bamulumbayo mu mwaka gwa 69 ne bamutta naye nga teweerabira ti mu 1966 omusota bwe gumala okudduka mu kiyumba obwakabaka bwonna bwawerebwa kakati Museveni wanjawuloko ku Obote kubanga amusinga okutegeera ebyobufuzi naddala ebyobufuzi ebyekuumirawo ebitakulaakulanya ggwanga Museveni tagenda kuzinda bwakabaka bwammwe na mmundu tagenda kusaanyawo bwakabaka bwammwe na mmundu tagenda kugamba nti obwakabaka buno mbuweze naye agenda kusindika embeera esaanyaawo kabaka wammwe mu kimpukumpuku oba omukulembeze wammwe w'ennono naye ng'agenda okuddawo wa mu lulyolwe okubajjukizako katono Mwami Yoweri Kaguta Museveni lunaku lumu yeeyitako Ssekabaka nga tategedde nti mu Buganda Ssekabaka abeera yafa dda mu ngeri y'okkozesa ekigambo ekyo bwe yawuliranga enkoko ensajja bagiyita Sseggwanga bwe yawuliranga omusajja mu maka bamuyita Ssemaka buli we yawuliranga ekintu ekisukkulumye kibeerako erinnya Sse ye kwe kwetuuma Ssekabaka weewaawo teyategeera definition ya kigambo Ssekabaka naye at least yali ategeera meaning yakyo nti omuntu omusukkulumu ye mu ntegeera ye nga bwe yabitegeera eno sigino bangi temwagifuna ekigambo Ssekabaka kitegeeza obwakabaka bwonna bugenda kutuuka ekiseera bubeere wansi we bubeere mu mikono gye kyenvudde nkusaba gwe munnayuganda ng'olina obwakabaka obukyatuddemu kabaka oba omukulembeze ow'ennono bamuyite nnamunswa mukuume butiribiri kubanga bw'otaamukuume butiribiri waalirabanga olulyo lw'obwakabaka oba obukulembeze obutuufu olw'obwakabaka obwo
bukomye ku oyo kabaka akisizza omukono. Agenda okuddako tagenda kukoma bukomi kubutaba muganda oba kangize, kubutaba munyoro oba kangize, kubutaba mulango oba kangize, naye agenda kuba tava mu lulyo olwo. Ate era agenda kuba tava na mu kabira eyo. Njagala otazambe nnyo oyambukeko mu bitundu by'engulu. Olaba abasajja abaddugavu beeyo bwe babateza abakyala abava sayidi eri gy'otegedde. Era n'okuwasa mu kwegendereze nkiddamu, n'okuwasa mu kwegendereze mutandike okutazamba ennyo be mugenda okuwasa. Kubanga ye Yoweri Kaguta Museveni akimanyidde ddala bulungi nnyo nti abakyala y'ensibuko y'okusuula ebintu ebibadde eby'amaanyi. Njagala ogenda osome mu Bayibuli abasajja ab'amaanyi bonna basuulibwa bakyala. Kaakati bw'oyambukako engulu baabateekayo abakyala abo, kubanga bw'otunuulira abakyala b'engulu ne babaleeta mugana amataala. Ate nga w'omugambirako nti wuuyayi akugambirawo nti tugende eka. Bw'amala okukuzaalamu abaana babiri bw'owulirira n'obuyoka nga butema osindamu ebiri ekivaamu kusesema ng'ogenze emagombe. Ani yeddiza ebintu? Si mukyala? Mukyala. Abamu bagenda batega abakyala abookubiri. Omukyala asaba divorce. Divorce bw'emala okuggwa, ani alina custody, full custody ku baana? Mukyala. Si bwe guli? Yes. Ebintu ani agenda bitwala? Bwe weegendereza ennyo amateeka ga Uganda oba ag'ensi gafevalinga nnyo omukyala naddala mu kwawukana. Okuggyako ng'omukyala gw'osanze mu bwenzi, naye ku luno gwe bagenda ottega bakusange mu bwenzi, omukazi agambe nti sikyasobolera sikyayinza bakuzingeko. Omulala bakyasobola n'okukuteerawo embeera bo ne batta mukyalawo. Bwe bamala okutta mukyalawo n'ogenda eruzira, ebyobugagga ne bisigalamu abaana ne bagamba nti maama mutogira okuza abaana n'ebintu byabwe bibakuumireko. Olaba omusajja bw'agenda okuliyetinga obwakabaka mu bwakabaka bwa Uganda, wali olabyeko Masaba omuntu nga Kayanda oba omupakasi bw'akola amaka mu makaago? Ezo story eno tubadde tuziwulira by the way. Kayanda yakola amaka mu maka ga Mukaabya. Bw'oba owulira oluyimbo yali story naye yali abirabyeko, kubanga abayimbi ba Kadonkamu bayimbanga kye balabyeko. Kakati omusajja mwami Yoweri Kaguta Museveni asazeewo okuzimba obwakabaka mu Uganda, mu bwakabaka bwaffe obw'emawanga ag'enjawulo. Naye ng'ate tagenda kusaanyawo bwakabaka bwonna na mmundu, wabula kasita n'amala okunyiga Nnamunswa eppeesa agenda okuddawo, tagenda kuba wa lulyo lwa Nnamunswa. Si kya butabeera bubeezi wa lulyo lwa Nnamunswa, naye agenda kuba tava na mu kabira eyo. Nsobola okugamba ekintu ne weekanga waliwo kabaka omu afaanana ennyo muhoozi. Eyo tetugendayo ntya kusigula mpalana, otegedde kyentegeeza. So mukuume nnyo bannamunswa bammwe. Bw'owulira nga Fred Kajubirumbu yagamba nti bannaye Ssaabasajja Kabaka mumusabire, Fred Kabakazi Life, Ssaabasajja jjanjabwe, tabikola lwakuba alina akajanja oba akamanyiiro. Naye amanyidde ddala bulungi nti singa Ssaabasajja Kabaka asirittuka, bayinza okututega omwana omweboolereze nti noono wa Kabaka bamuzaala Jindi. Yes, sebo. Oba ntegeerese bulungi. So kati mbadde njagala mutandike okuzibula amaaso. Mbadde njagala mutandike okuzibula amaaso. Bagenda kukola ekisoboka okusaanyawo bakingi bonna, kubanga bo be baagala okubeera bakingi. Jjukira nti waliwo ekintu kye bayita Bayima Dynasty gye baagala okuzimba. Bano abantu bennyini be tugamba nti Banyarwanda, nabo bennyini tebalina nsibuko kubanga neeri tebabeetaagayo. Gw'olowooza bagenda kubeera wa? Ate nga bakimanyidde ddala bulungi nti institution ekyalimu omuzinzi ennyo, ekyalimu amaanyi ennyo.
bwa kabaka obwenjawulo. Masaba njagala okutegeezaako leero ati Bishop Simwogerere ne bwaboggola nti bannange kitta abantu asusse kiwamba abantu asusse free all political prisoners mulekerawo tulugunya opposition tekimakinga nnyo sense nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wanajja n'agamba kimala statement ya Ssaabasajja Kabaka ndi temubongoota y'amaanyi nnyo okusinga eya kalidinaali wanaagamba nti temubongoota. Kiriza obaganda nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni institution zonna ezisinga yaziteeka dda mu nsawo ye. Institution nga ey'eddiini eri mu nsawo ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni mwetambulira. Era y'ensonga lwaki obalabanga buli budde President tuyambeyo kino tuyambeyo emmotoka tuyambeyo kino institution ebadde ekyasobola okuboggolako Museveni n'atyamu bwakabaka ate nga gye tusigazaawo yokka otukuuma nga bannayuganda abantu bano baleme tufu tubbalako. Y'ensonga lwaki nkugamba ggwe munnayuganda lwana nnyo okuuma ennamunswawo kubanga bw'anaasirittuka ffenna tugenda okufuuka abaddu mu nsi yaffe kubanga obwakabaka bugenda kuba bukyuse nga waliwo akoze obwakabaka mu bwakabaka bwaffe. Njagala okukutegeezako nti olunaku olwaleero Abaganda akasuwa ke tukyasigazaawo kali kamu bakayita Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Sseggwanga Muwenda Mutebi owookubiri. Era singa Ssaabasajja Kabaka atusirittukako ogenda kulaba Omuganda bw'ajeera. Njagala okuwa ekyokulabirako Masaabaffe mu Buganda tugamba nti omwana omujjwa bakwagala nnyo ke bukojja akyali mulamu. Tosobola kumanya maama wo oba kojja oba jjajjawo kusadiye bukojja akwagala nga nnyo kakyaliwo kubanga babamu akafansonyi. Okuzuula abakwagala abatuufu ku sayidi y'ebukojja nnyoka alina kusooka kufa. Omuganda we yasinzira n'agamba bakwagala nnyoka akyali mulamu kubanga babaamu akafansonyi. Kakati njagala okukutegeeza ggwe munnayuganda alaba vidiyo eno. Essaawa eno akyatukwatibwamu akafansonyi katono ate era katono kalinga ng'oluwuzi olwa mukulu munne Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi owookubiri naye ng'alwana nnyo naye amusaanyeewo era oluvannyuma lw'okumusaanyaawo omugendo ogenda kukyongera okukizuula nti bakwagala ebukojja nnyoka akyali mulamu. Njagala nkuwa ekyokulabirako ekisooka Masaaba. Yitaayitako eyo yonna gy'osobola okuyitirayitira. Ewali ettaka erisava naddala mu bitundu bya Buganda ne waliwoza nti si lisava naye nga basobola okulundirako ente. Buuza. Yes, sir. Nkyani nnyini kyapa kino tandika okukirondoolako. Bw'onaasanga nga kiri mu mannya ga Kikomeko, bw'onaasanga nga kiri mu mannya ga Lutaaya, bw'onaasanga nga kiri mu mannya ga Simakula, bw'onaasanga nga kiri mu mannya ga Simwogerere, bw'onaasanga nga kiri mu mannya ga Nsubuga oba Kabonge, jangu ontemeko omukono oba nninayo ente yange ye Butambala genda ogirye. Ebyapa ebisinga wano amannya mwe biri Mugisha, Gishuru, Kainerugaba, Kataha, Kayuhura, Tumwine, Tumukunde. Nti olunaku olwaleero Omuganda mu Buganda alinga essaawa ya Queen. Nti owabooda olunaku olwaleero osobola okumugamba wanyi ntwalako wali ku ssaawa ya Queen, but in actual sense essaawa ya Queen ekyaliwo. Lyasigala linnya. Kakati ye Muganda yasigaza proud eri. Ffe kabira esinga obunene mu Uganda. Ffe tusinga amaanyi mu Uganda. Naye nga amaanyi g'Omuganda gaalabikiranga mu ttaka lye oba mu nsalo ze n'abantu ba Buganda. Olunaku olwaleero mu Buganda abasingamu ettaka be bali bannaffe abaagala okukola obwakabaka mu bwakabaka bwaffe. Amaanyi ga Buganda gaba gaali mu ttaka n'abantu ba Buganda. Abantu ba Buganda abasinga bali ku byeyo badduka ddembeera buli amala okusoma. Oli ne bw'asoma obwakawuntanti agenda n'akuuta toyi z'Omuwarabu. Bwe bibanga zezo empagi za Buganda, ttaka lya Buganda n'abantu ba Buganda ng'ate abantu ba Buganda badduse mu Buganda ne mu Uganda yonna okutwaliza awamu. Nga n'ettaka lya Buganda liriko bannannyini ly'essaawa eno abaawambibwa. Ddala ddala Omuganda okyali w'amaanyi nga bwe weeyita oba wasigaza linnya nga ssaawa ya Queen. Nazzi kuno bajjajjaffe abalwanyisanga emmuli, abalwanyisanga amafumu,
basobola okugaziya obwakabaka bwa Buganda ekyaleetera ne Polycarp Kakoozo okukola ekitiibwa kya Buganda n'ateekamu ebigambo ebigamba nti abazira ennyo abatusooka balwana nnyo entalo. Fe abalina omukisa nga Dr. Kizza Besigye bwe yakyogera tukozeewo ki? Njagala okutegeezaako gwe Omuganda nti Buganda essaawa eno nze ngirabanga kampani. Buganda bwe mba ngirabanga kampani. Olowooza ani asingamu emigabo eminene olwaleero emigabo egiba ttaka? Ani asinga emigabo eminene emigabo egiba ttaka mu kampani gye bayita Buganda? Bannaffe bali eri. Kati nkutegeezaako that's why mbagaye mukuume nnyo bannamunswa wammwe bonna we bali. Bwe kiba nga bannaffe be basingamu emigabo eminene, omuntu bwe tubeera mu kampani nga nze nsingamu emigabo eminene, mba nkwalifayinga okubikaminga chairman nga nzijawo oli ow'emigabo emitono. Oba singa chairman ow'emigabo emitono n'alaba ng'asinzidde nnyo avunvubidde tamala gajjikawo naye nga nsobola omutta obussi ne mujja mu kifo ekyo, mba nsobola okufuuka chairman. Kkiriza oba gaana nti lunaku lumu Ssaabasajja Kabaka singa anatusiritukako, bano bakulonda obukulembeze obulamu Buganda kuba be basingamu emigabo eminene era bayiba n'obuyinza obukyusa erinnya Buganda ne bagituuma Bahima Kingdom. Nkiddamu baliba n'amaanyi n'obusobozi obukyusa erinnya Buganda ne balituuma Bahima Kingdom era singa tewaabeewo kikolebwa n'erinnya Buganda lyakusanguka ku maapu ya Uganda. Gwe sooka weebuuze n'ennaku zino ku maapu ya Uganda ku Buganda bateekako Central Uganda n'ekigambo Buganda batya okukyasanguza. Gonka kasuuta nti baba basobodde okukola ekyo nga Ssaabasajja Kabaka akyali mulamu tebali kikola ekyokugirawo ddala erinnya Buganda ku maapu ya Uganda. Then Abaganda mulifuuka abaddu babazi ewammwe. Omanyi kitegeeza okufuuka omupakasi eri omugenyi oba eri omuntu eyali omupakasi ewammwe. Olunaku olwaleero Omuganda Ssaabasajja Kabaka omuyita Ssaabataka, naye tukkirize Ssaabataka mu bigambo, kubanga ettaka lya Buganda lyonna lyabanga lya Kabaka era nga bw'omunyiiza tolyeyibaala aswana oddi kujjako kubanga Ssaabasajja Kabaka yenna nnyini ttaka lyonna mu Buganda. Olunaku olwaleero ettaka ly'abakopi bonna balitutte, litandise okuggwawo balumbyeko kulya Ssaabasajja Kabaka nalyo be bayisemu Amisi Kiggundo. Okyaŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka ye Ssaabataka nga Museveni amusinga eryapa mu Buganda? Waliwo akayimba ka David Lutalo mmwe temwakamanya era y'ensonga lwaki bwe yategesero nti mmwe abawooza nti nze njagala muyimbi semupolisizinga nze njagala muyimbi wange mugende, naye akayimba si ka Lutalo, eyo message si ya Lutalo. Message yo munna Uganda Museveni ye yagimutumye, eyo message ya Museveni ng'egenda eri banna Uganda balye bakkute babongoote bafuulu figa kyokanga Ssaabasajja abagamba temubongoota. Nti statement ya Lutalo olunaku olwaleero eri mu kontana ya Ssaabasajja Kabaka mwe mulabanga oluyimba naye lulimu obubaka obukusike balye bakkute babongoote. Nakakitegeera kati by the way kubanga ye yagambye babongoote, Kabaka yabagamba temubongoota. Olowooza baani bagamba balina okulyera bakkuteera babongoote? Era gw'osooke weebuze lwaki oluyimba olwo terwabadde hiti lwaganyo hitinga naye David Lutalo lwafuddero nki? Gw'ogamba David Lutalo emyaka gy'amaze mu ndongo tamanyi dynamics za ndongo nti oluyimba olulyakajja lwe lulina okukulembera kubanga David Lutalo alina oluyimba abadde leero nti gye buvuddeko. Mukama Katonda wange oŋŋamba otya nti David Lutalo omuntu eyategekanga mwaka ku mwaka mu January akomyewo ne ronchi endala ey'oluyimba babongoote, eyo pulojekiti ewakanya ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka. Era pulojekiti ng'eyo yamutumiddwa butumi bwe kamwa ka Lutalo kalinga muzindalo waliwo eyagwogereddeko nti ntusizayo obubaka buno Lutalo alinga ng'omusomi w'amabugo si aba yagawandiise. Balye bakkute babongoote. Museveni yabaleka mu bibaala bw'abakasukirayo obutole bw'emmere nga bano beyowa ebbaasa
ne bakuta ne babongoota ye n'atwaliramu n'ebyammwe. Era lunaku lumu we munaamala okubongoota nga mulidde bulungi akasumagizi mugenda kwesanga ng'obwakabaka wammwe busaanyeewo, amataka gammwe bagamazeewo, ate nga temukyalina bwekyusizo ng'oyo aliba abadde ow'omukisa n'atayingira mu ntaana yagenda okuddukira mu bwakadaama. Balye bakute babongoote munoonye deep meaning eri mu luyimba olwo mulinjula nfudde nga mbuza mponderako nti owange akasajja kaali kalowooza nze mbabuulidde kakati mulye mukute mubongoote ate nga Ssaabasajja Kabaka yagamba nti tobongoota mulindirire ekinaava mu yeebiraka mujja kumbuulira era ebigambo bino bye ndi mu kwogera olunaku olwaleero mulidde after 10 years oba muliba mumaze okuva mu kubongoota ne mugamba nti David Lutalo yalaba kabaka mu kamwa nga Museveni yamutumye. That is me. Tonga. Muganda wange yeekolera ate nange olina konkonye n'enkajjukira kubanga bw'oyogedde ku kigambo ekyo nga Ssaabasajja yatwala obudde nga yamaze okulengerera ewala n'agamba nti bannange temubongoota. Ate yasinga ssira kuliteeka ku bavubuka nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tagenda kujja direct akubewo nti tuli bakoowu. Naye Ssaabasajja Kabaka ayogerera mu ngero ebiseera ebisinga nga bw'olaba nze Itongwa nsobola okukola post nga ngiteereddewo balowooza nnyo oba abategeere nnyo. Atategeera nnyo asobola okujja nga njogedde ekikopo naye nga nze ntegeeza kintu kirala nnyo n'atandika okukomenti nga nti ekimwakyo kinene tekisobola era kunywera ku kikopo nga nze ntegeeza kirala. Kati Ssaabasajja Kabaka message eyo yagireeta ate ye Museveni yagitegeera, y'ensonga lwaki yasindika eddoboozi litukasukemu ejjinja ng'era likimanyidde ddala tugenda kwanikula. Oluvannyuma lw'okwanikula lijjenga eryanikula ffe kumbe lirwanagana statement ya Ssaabasajja Kabaka. Naye weebazeko ku Museveni nti waaki bw'aba agenda okukuba oluya kugamba sooka weetereze kati kiri gy'oli okuteekawo ettama naawe akube. Nkubuulidde gwe Munnayuganda, lya kuta bongoota ebyo ebigambo si bya David Lutalo, ebyo ebigambo bya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Teweerabira nti saasoma naye ntegeeramu ekintu kye bayita psychology, okuzannyira abantu ku bwongo. Kuba nange nga nsazeewo okuzannyira ku bwongo, still I can do it better. Yeah. Tweyanziza muganda wange yeekolera naye sigenda kuvaako kubanga embaga y'e Busoga yabaddemu ebintu bingi nnyo. Embaga y'e Busoga kansooke nzigyemu kino. Mulimu omukyala bannayuganda gwe batatwala serious abamulabanga ddiikuula. Omukyala ono ye mukyala ayambala ekiviiri kino ekyakisusu era nga kati yafuna omulimu ku TV y'ono omusajja omufeera azimba Pentagon ye mukyala full figure. Oli ajja kugamba nti lwaki tumwogerako. Nina ekintu kye nazudde mu bigambo byayogedde. Yagambye nti kati tunaabawulira anti mugamba si mugundi naye kasita ne maama Nabagereka naye yamaze okutuuka n'atuukiriza. Alina kye yayogedde awo ku maama Nabagereka n'agamba kakati munajjawo okusala omugambo nga ne maama Nabagereka naye asiimye n'abeerawo ku mukolo. Muganda wange yeekolera olowooza abantu banditutte fuulufigo ono nga bandi mututte serious ku bigambo byayogera ebiseera ebisinga. Waliwo omusajja omugenzi baamitanga Jeno Kasirye Eggwanga. Yayambalanga karakita y'obulalu n'ayisaawo ensonga ze. Era nga Museveni mulalu mumuleke. Museveni agenda okuzuula obulabe bwa Kasirye Eggwanga ng'amusensedde amukubye ebituli. Ayogera ng'omulalu omutamiivu era anywa n'essigala ali ku bibye naye ng'ayisizzaawo ensonga ze. Kakati oli bw'akola statement nti maama Nabagereka abaddewo ng'omujulizi nga gundi abaddewo omujulizi aba ategeeza ki? Eyo tuveeyo kubanga siri kika kya muntu kyagala kuyingira Bwakabaka munda direct nnyinza okusobya. Kubanga nagamba ekintu kimu, waliwo byentunuulira obutunuulizi n'entazaama n'embiteekamu olufungo bituuke byeyogerere byokka nga nze sibyogedde. Mujja kukiraba kye yayogedde.
era mujja kiwiti n'ensinga kye yayogedde naye nga kikuzzaayo ku point eri buli muntu ayagala obwakabaka bukuuma nnamunswawo. Yesewo. Kakati era ku nsonga eyo kubanga mwabaddemu ebintu nze ngenda bikuleetera gwombuuli oba ekyo osobola okiwaako entegeerayo oba osobola okireka. Ku mukolo guno gwe gumu ow'ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu teyasobodde kulabika ku mukolo guno. Era ndabyeko baganda baffe bano aba NRM bajjeyo ekifaananyi. Waliwo ekifaananyi Museveni we yali ne Ssaabasajja Kabaka ku mbaga ye, then ne bajjayo n'ekifaananyi ky'abazinga ku mbaga ye ne mutabani wa Museveni. Ekifaananyi ekyo kirina kye kitegeeza eri bannayuganda ekibadde kitrending nga kitambula muganda ngeyeekolera. Kirina kye kitegeeza eri abakyekubisizza n'abo abasasudde ssente kitambule ne tekirina kye kitegeeza eri nze yeekolera itongo. Kubanga bo bagezaako okulaga nti Museveni yali president mu budde obwo yayimirira sayidi eno Janat Kataha n'ayimirira sayidi eno ng'abagole Ssaabasajja Kabaka ne Maama Nnaabagereka babali wakati. Noono kye yakoze kitegeeza kirina kye kitegeeza eri abakyekubisizza era abasasudde ssente zitambule naye eri nze yeekolera itongwa tekirina kye kitegeeza kubanga nze sikangibwa bifaananyi nze omusajja omutegeevu ennyo omulwanyi ennyo nkangibwa ekifaananyi obufaananyi era waliwo abasasuddwa ssente kiri mu kutambula history repeats itself. No, tewali history eddiŋŋana abantu be baddiŋŋana history. Tewali history eddiŋŋana abantu be baddiŋŋana history. Tosobola kuŋŋamba nti oli mu buyabuya obadde ovuga emmotoka ogenda Busega ne weetooloola enkulungo y'e Busega n'okwatamu eya Northern bypass n'otuuka eyo n'obula n'okomawo ku nkulungo y'e Busega n'oŋŋamba nti history repeats itself. Gwe abaddiŋŋanya history ye history takuddiŋŋanangako era teyeddiŋŋanangako. So nsaasire Yes, musaafu olindeeko. Waliwo ekintu kye tuyita makolima. yes, Dami kati eyo eddami y'ekifaananyi kiri kati gwe kiri gy'oli okutya ddami amaaso gajje ku kintu ekiri original obwongo obuteeke ku kintu ekiri ddami lwakuba ate n'eddami osobola okugireka ne yeematiza nti nkikoze naye nga gwe mu mutima gw'ogisekerera nti oli makolima ebinyeebwa nsobola okubibba. yes, Osegeera? yes. So it's just a photo, a mere photo. Yes, Bia kipanze kyagala okwefaananyiriza kiri anasasula ssente nnyingi kitambule. Nawo oti ekyo waliwo kye tuyita okwagala n'okweyagaliza ebintu ebyo byanjawulo nnyo. Waliwo ayagala era nga yeeyagaliza naye si buli kye weeyagaliza mu nsi muno nti oli kitwala. Njagala kibategeezaako mwenna bannayuganda nti Museveni era si musiru nnyo okutega akatiika akamu ak'ekibiriiti mu kibuyaga oba empewo ekunta. Ono omwana gwe mutaddeko ennyo amaaso Museveni yamukuteerawo ng'ekisiikiriza afuge nga gw'olobedde ku ye y'ensonga lwaki ennaku zino yamuwa obukuumi obusinga n'obubwe. Muli mu mutima oli mu kyogera nti omwana ajja amaanyi ogajje ku Museveni ogatadde ku muhoozi. Naye njagala okukutegeezaako nti Museveni ye kennyini ng'omuntu tasobola kubeerawo ng'ali bweru wa Museveni. Ensonga eyo wagyogerako luli naye ndowooza abantu baffe abaawano tebaasobola gifuna gibatemeretemere mu muganda wange tugende Uganda. Njagala okukutegeezaako singa Museveni yali ayagaliza omwana omuntu eyasinga okuba omukoowu oba akyasinza okuba omukoowu mu Uganda ng'awulira naye yaleetaza okuwummula ye Museveni naye tasobola kubaawo ng'ali bweru wa Museveni kubanga obwa Museveni bwe bumukuumako okubanga akyasa ku mpewo y'ensi oba ng'akyali ebweru w'ekkomera. First of almost ne mutabani wa mukanda bubi empewo Museveni nabagamba yakwata ejjinja lirimu n'alikubisa ebinyonyi bibiri. Ejjinja erisooka yalikwata n'alikubya mutabani we eyali amupeeka obuyinza n'amulaga nti essaawa yonna gwansikira. Eryokubiri n'alikubisa gwe munnayuganda eyali amufatta ennyo n'akuga afatamu kw'oli. Eno ye yali akaweweevu mu bufunze
Museveni yateekawo Muhoozi nga ddamyo olobere ku Muhoozi ye eri nga yeeyongera kufuga. Ekirala ne Muhoozi yennyini ng'omuntu tamanyi nti kitaawe ali mu kumukozesa okumweweeza omutima naye ng'amuwadde byoya bya nswa. That's why yamugoba ku bwa Army Commander. Yamugoba ku bwa SFC Commander n'amuteeka ku bwa Land Force Commander nawo n'amugobako n'amufuula Special Envoy oba omuwabuzi wamuwabule kuki. Museveni omusajja abeera soba wabula omutamiivu. Ekirala Museveni akimanyidde ddala bulungi nti abawamba obuyinza babeera ne position tebabeera na ranks. That's why eyabuwambye Burkina Faso bana bali kulankaza aba kapteeni Muhammad Doumbouya kapteeni because balina positions. Ranking is nothing without position. Njagala okusooka okuteerawo ekyokulabirako ekyangu. Tunuulira General Kale Kayihura bwe yalinga atyali Lieutenant General ngera yesenkaggale wa police nakati nga ali General omujjuvu aliwa Kayihura akyasinza okubeera w'amaanyi era asobola okuwamba gavumenti. General oba oli Lieutenant General, rank is nothing without position. Ate si musiru okulaga akatiika ak'ekibiriiti akamu mu kibuyaga omungi akunta. Ate era Museveni bw'akugamba nti ŋŋenda Jjinja muteegereko ku lw'e Masaka. Nabagambye Museveni tanywa mwenge era mu bimu ku bye yeewaanyisa ebimuyambye okuwangaalira mu buyinza n'okuwangaaza obulamu butanywa mwenge. Mbuulira gw'olowooza asobola okukwata obuyinza obulina okukuuma famire ye obulina okukuuma ebyobugagga bye abukwasa omutamiivu ng'olwedde amaze okumuvuma kubanga nze bwe mbeera mu bantu n'enkola statement oba bwe mbeera wali omulema n'enkola statement Allah yannyamba n'essiremala n'aligaggawadde ntya, Allah yannyamba n'essigaggawala n'alitambudde ntya, Allah yannyamba n'essigaggawala n'alikoze ntya. Kino kati mbuulira omulema mba muvumye oba mba muvumye oba omuvumi n'omwana takimanyi nti kitaawe asiiba musese bbula buli lunaku. Naye mbadde njagala mutandike okutwemuza ku maaso gammwe mugendeeko ewa David Muhoozi naye mutandike omumutazaama kubanga mugezi okusinga ono. Olowooza ye simutemu yali yeewaanyeeko nti ffe tutemula. Era weebuze lwaki Museveni yamuggyayo mu magye n'amusembezaawo okuba minisita amyuke Kayindo tafiire kuba minisita wa internal affairs ng'omubeezi we. Tandika omumutazaama kugambye Museveni bw'akugamba nti ŋŋenda Masaka muteegereko ku lw'embalala. Muteegereko ku lw'Ejjinja. Tongwa yeekolera geegange tugende ku mulamu omulala nga sinnavaawo kugenda kwebala. Naye bannaye yeekolera otulekedde ekigezo. Tukyali awo wennyini. Kaŋŋendeko mu nsonga. Ensonga ya President Kyagulanyi obutagenda ku mukolo. Abantu bangi boogedde ebigambo eby'enjawulo. Waliwo abagambye nti Bobi Wine baamugobye mu Busoga era tebakyamwagalayo. Waliwo abalala abagambye nti eriwo abaddeyo ba NRM gy'abadde mikolo gya NRM. Waliwo n'omulala agambye abalala badde bagamba nti giri gy'abadde mikolo gy'aba President. Tebayita bantu beeyita bweyisi mannya ga President. Ensonga ya President Kyagulanyi gwe tumanyi obulungi President waffe olw'obutagenda ku mukolo. Gw'olina kye walabyemu kiina kye kyakosezzaamu ku support ya National Unity Platform mu Busoga oba kiina engeri gye kyakosezzaamu President Kyagulanyi ng'omuntu gwe muntegeerayo ne mundabayo. Obwakyabazinga bwa Busoga tebutandikira Bugembe ku Lubiri. Obwakyabazinga bwa Busoga buli mu Basoga naddala abantu bawansi kubanga ate ab'e Bugembe mu Lubiri tebasangangako bizibu bingi. Tebamanyi njala bweruma, tebamanyi kutambulira ku nguudo nfunda bwe kiruma oba ku nguudo mbi kubanga batambulira mu mmoloka nnene. So obwakyabazunga bwa Busoga buli beyond ku Bugembe Lubiri ng'era obwa Buganda buli beyond ku Lubiri Emmengo kubanga Obote bwe yazinda obwakabaka bwa Buganda mu mwaka gwa 1966 obwakabaka ye n'agamba nti abujjewo kyajjawo Abaganda. Nedda ssebo. Obwakyabazinga bwa Busoga tebuli Bugembe mu Lubiri. Yes sir. Naye nga ate Kyabazinga tanagambako nti oba singa baali bakugoba Kyagulanyi era tebaali muyise tebaali muwadde kkaati. Yes sir. Yes sir. Tebaali muyise tebaali muwadde kkaati. Kati yono bitambuzibwa abantu abeeyagaliza naye nga nsonga ndala nnyo erimu n'ebyokwerinda
ebitwala obulamu. Essanyu lya leero nze terinsubya bulamu kuleka n'abaana bange kubanga Bobi Wine takyali taata wa Ssuubi, takyali taata wa Solomoni, takyali taata wa Shalom, takyali taata wa Mbogo, wabula taata wa bannayuganda ffenna abamulinamu essuubi okututuusa mu Uganda eno. So essanyu ly'olunaku olumu teriyinza kukuleetera kwennyika. Yes sir. Mpuulira singa His Excellency Bobi Wine yagenze ku mukolo ogwo, Muhoozi mu buli ngeri yabadde alina okumweteka amukwateko mu bugalo. Mu ngalo za Muhoozi zaabaddemu ki kyeyabadde ategekedde Bobi Wine. Ako kaddemu muganda wange. Singa His Excellency Bobi Wine yakutte ekkubo n'agenda ku mukolo ogwo, mu buli ngeri Muhoozi yalize kuba ye alina ekifaananyi ky'ayagala ossiiga olw'okuba alina gye yeegomba okutuukako amukwate mu ngalo. Engalo ze zaabaddemu ki. Ekirala newankubadde oyagala nnyo amagi naye bw'ogazuula wali okumpi n'olengerawo ttimba ogenda ogalondewo. Nedda. Ekirala ekifaananyi ekyo nga kifulumye kyogera ki kuba ono yabadde alina okulwana akifune. His Excellency Bobi Wine yabadde agenda kubaako ekisa eky'obwogi naye nga buli sayidi ne sayidi kisala. Bw'otamukwata mu ngalo mulaba abaagala obuyinza bayiwalanira ne ku mikolo by'egyemugatta bantu. Bw'omukwata mu ngalo ekifaananyi nga kiruma, engalo ezo jjukira Nagambye zisobola okubaamu obutwa. Naye ate n'ekifaananyi kiruma twabagamba onaakolera bano. Yeekolera oyina omutwe taata nzikiriza. Osegeera muganda wange nakisanyukidde nnyo era nabadde mweraliikirivu nga mmanyi agenda kugendayo, naye alhamdulillah twebaza ow'ekitiibwa Allah eyamuganye okugendayo eyakimulaze kubanga kyabaddemu obulabe bwa mirundi 3. Engalo ezirimu obutwa bw'ogaana okuzikwatamu kisiiga ekifaananyi ekirala, ate era bw'ozikwatamu wali baba basasudde dde abasika ba Ichuli okuba parapasenti onaakolera oli ono baakolera bano nga kye baakola Honorable Francis Zaake ku maama Kizigo. Okitegedde buki? Akono mbadde mbadde sika. Katonda okubaleyawukana ne Stan tebaddangamu kusisinkana. Muhoozi bw'oba wasuba okusisinkanako His Excellency Bobi Wine yali omuyimbi byakusuba. Nkiddamu yenna ataafuna mukisa ng'alina olukalandira ku Museveni gusisinkanako Bobi Wine omuyimbi, Bobi Wine ow'amalaasi byakusuba. Ntegeerekese. Otegeerekese sewu. Muganda wange yeekolera taddangamu kusisinkananga ne Katonda. Yes. Bobi Wine njuba bali nzikiza n'omwezi tebirina connection era ekimu bwe kijja ekira kiviira kinnakyo. Yes. So yenna akola statement oba teyagenze oba president w'abafu oba biki, ebigambo tebitta. Katugumire ebigambo byammwe kuba tusobola obidefendinga, naye nze nga nze yeekolera sobola kudefendinga ntegeera yange nga Kyagulanyi anfuddeko omununuzi wange. Tweyanze muganda wange bannayo abali ku live kuno munatusonyiwa programu eno twagala gitematema kubanga muganda wange yeekolera teyeewulira bulungi. Mugenda kutuukiriza ebeere nnyimpi muganda waffe naye nga tonnagenda muganda wange yeekolera. Twogere ku nsonga ya omukulembeze Honorable Segirinya Muhammad embeera gy'alimu n'amaloboozi agatandise okusituka. Twalabye omusajja nzirirayoko ku mbaga katono. Kumbaga okwo katono kwabaddeko omukyala gwe bayita Maama Kadaaga era yayogedde ebigambo bingi ng'agamba nti ng'alinganga alina ekimugoba era n'agamba n'ogamba aboogera ku kintu kino temukkirizibwa kubanga kino kyawedde. Kiki kye wajje mu sipiiki ya mukyala alitwala Kadaaga? Singa wabaawo omuntu yenna ajja n'avuma Kabaka nti si mwana wa Muteesa era si Muganda, singa ndijja ne mwandikula nange ndiba nvumye Kabaka. Yes sebo. Kubanga sina nsonga
lwaki mpolereza kabaka bwali omuganda oba bwatali muganda lwaki nzija muwolereza ku speech oli gyakoze nti si muganda oba ku rumors oli zakoze nti si muganda ngate nkimanyi kabaka wange yafuuka ate kabaka singa tabeera muki muganda kati bwenzijja munnyonnyolere oba mwogereko nange ndiba nvumye Ssaabasajja Kabaka alitwala Kadaaga wavumye maama yina bantu wamulangidde obutabeera Musoga gwe wamwevumidde gw'okujja n'okikkaatiriza ku mukolo gwe gwennyini ng'ate awayira Ssaabasajja Kabaka weeyo oba Kyabazinga gwe wennyini gwe wamwevumidde bakugamba nga yakola ki Woran tugere maaso tweyanzege muganda wange yeekolera naye nga tuwunzika twogere ku nsonga ya Honorable Segirinya n'omusajja omwe yeefudde nti yamuleetedde okubeera mu mbeera eyo ndowooza gwe tugenda okusembyayo muganda wange kikyolaba mu nsonga za Honorable Segirinya ng'omuntu ng'omubaka waffe wa palamenti kamunankyukakyuka munnaffe muganda wange yeekolera omulwadde tugamba kimu nti assuuka omuntu waba mulwadde tugamba kimu Mukama Katonda amukole ki amusuuse ebirala byonna tuba tetukyagala kumanya essaala yaffe ebeemu ti ai Allah omulwadde waffe muwe shifa kati bano abameketa amannyo Umaru Musezi Umaru muki Musezi nawulidde akwogerako ng'agamba tomukangakanga ate nja mukuba n'empi bw'aba akyakaabya kajjanja nze n'empi nkuba seegombwa era wamukisa nnyo kubanga siriiwo olaba omusuubuzi wa scrap buli emmotoka egwa lwafunamu kati omusuubuzi wa scrap abanga Musezi kubanga omusezi talya ennyama ya muntu mulamu agirindira mu ntaana era ayina ossabirira ennyaakole ki ng'omusuubuzi wa scrap bw'atasuubula mu mmotoka mpya asuubula zimaze kusensebuka kati awo bawumalu naye tongwa abantu nga bawumalu nkuwa vidiyo ezitasukka 2 oba 1 munafu nnyo okumutula mu programu yaffe ey'obuvunaanyizibwa ng'eno palamenti y'omuntu wa wansi mwe tubadde tusomeseza abantu b'amawanga ab'enjawulo okuleetamu omumekesi w'amannyo omukwasi w'abakazi mukwasi omusajja alya n'ebisiyaga tongwa nzize tompebula kale sibula abantu muganda wange yeekolera sibula abantu obawe n'ennamba yaffe y'essimu okusupportinga programu yaffe eno abalabi baffe abalungi yeekolera itongwa geegange ndi musanyufu nnyo n'okubeerako ku programu eno olunaku luno olwaleero mwebala okutulinda ng'embaga mu ssonyiwa wiiki ewedde twafuna emirerembe lunaku olw'eggulo nabadde mugonvu nnyo ekisusse naye leero ŋŋambye nti koona tatokalinza ggulo tokakizaawo koonaawe katokalinda kusaaba ttaka emiramu egibaddewo mu wiiki eno nga tegiyinza tuyitako enneewaliriza nzirekere ennamba yange eri 0773 ennamba yange lindako ennamba yange eri 0773 97 17 57 0773 97 17 ereeta amannya nti Abdul Kikomeko nze mpunzika ngamba nti mmwe abanyumiddwa ebirabo muleete Masaka ebubondo tuzzeeyo ensene neno tezazze yeekolera bw'obeera